ekisooka ne mwami Museveni akimanyi ntera okulira ng'ojerega mu Kyagulanyi teri yamulonda. Museveni teri yamulonda. Bweba waliyo yamulonda lwaki abaana ba Nuupu bonna babakwata. Twagamba mukulu Museveni bino mukyabiyitanga eby'olubalaato. Wano tewali agenda kukkiriza Bwakabaka bwe mu Uganda. Gwenga gumbaka wa Parliament atuula mu Parliament ng'ogyeko ogamba Museveni agende kikyogasse ku bantu bo. Mpulira simanyi baleeta democracy mbuulirako kwabo bote gwe yatemula. Agwe sibo kyokoleke. Agati wesimba. Ye Parliament esoose. Goli n'omugayidi ngono inginia. Uje no Parliament esoose. Gwe bano golira okubasomesanga nti sibo wano kasi owali ready ennyingi. Politics okulimba abantu. Obulimba buliwa. Obulimba bwe buli bubuno. Honorable Chichayogedde ky'obulimba. Byonna bya bulimba. Ko 13 tonyeza Osat Radio 4 ensonsoze ne 10 ka tonyeza Msam Radio 7 eiraka lyabejikoro bomukama kavale ganze Adam Kungu ndachika. Onovira kumuzinda. Kitono. Okay, seconds 10. Kitono. Nze bana ntegeza bana Uganda nti okulamentinga kukome. Kinkoze bulungi n'omukulu bwede mpulyangabyo. Let us stop lamenting. Buli kaseera tunyonyola abantu eggwanga lino lyaffe era nze nyawo okutegeeza abantu nti essaawa eno ffe tetuliko essaawa eno kati twongera okunyweza abantu baffe nga tubabuulira era nga tukola ebyo bye baatuweera akalulu era bwe njogera kati manifesto yaffe ebisuubizo tujja kujjaawo wenjagala tujje Honorable Lutamaguzi dakiika zo zizo 7 n'ekitundu banjisewo mukulu muwulidde omukulu muwulidde nga anzijukiza abasajja ba Museveni ababongoota. Museveni tasobola kubeera ne waliwo ekigambo mwami Museveni kyatera okwogera kinyiza nnyo naye ntera okuwuliza atera ogamba kati Uganda etandise okumpoomera. Bw'awulira ebigambo by'abavubuka nga bano ba Engineer Sewava akutulika mu bbanga n'aseka. Eggwanga lyo bwe mulimanya nti nno tuli mu kabiga ne mulimanya nti n'abasajja bano eggwanga lyonna balisaanyizaawo. Ekisooka ne mwami Museveni akimanyi ntera okulira ng'ojerega mu Kyagulanyi teri yamulonda. Museveni teri yamulonda. Bweba waliyo yamulonda lwaki abaana ba Nuupu bonna babakwata. Ne babajjuza amakomera ne babakuba bambi obwana obuto bonna babutadde mu military court martial. Ne tubuuza omusajja yawo atubba akalulu ate n'abantu baffe nabo abasibe. Abalala battibwa mu ngeri etategera. Okwogerako kunzijukiza ng'okwo akasajja kali ke bayitanga jjajja Ichuli ndowooza waliwo kamanyi. Olakisajja abo tutubuulidde abo opposition mbwa. Naye bwe nalaba embeera gye baamuyisaamu gye yafaamu ate yafiira ku mulembe gwawagira ogw'abasajja be. Sewava. Ogw'abano ba Sewava. Aganti wa twagambanga abantu anze sisobola kwendosinga mwami Museveni ono akirinze nti mulode sebo mukama wange nze akalulu kange ne bwe mba nkalonze sebo Engineer Sewava ngezaako kalaga mperekeddeko ku mugongo nti sisobola kweteekako kikolimo owulira sebo abeewaffe nze nagobako ne kujjajja wange sukaali ne mugamba kendi kusanga kakibe kipande mu nyumba bino bitisati bya kyembwe bagabe biriko omutwe gwa Museveni ne tukisanga mu nyumba munyumba batojja kusulamu anti ensi abajiwamba bwe batuwamba kensi ne tubongoota ati balonda wanga bamulondera wa tewali era kyovula bane ababukumira ku bibozi bya lutalo buli kaseera talina kyabawa bikujjako ebibozi by'olutalo sibe betwalwa nejiri n'omubuuza ani yakutuma olukiiko lwabatwala mu lutalo okutwanya lwavaawo anti waawa anti bamala okulonda kufaanana kutyawo lagira kwakulira okulonda omu ku batambuleko nga Lutamaguzi ku street golowooza bo tebakimanyi ti ennyumba zaabwe ziri Bulaaya golowooza bw'obalaba ng'obakyazza nga batambula ne paasipooti zaabwe obalowooza bazikuuma nti ewaabwe waliyo emmese naye akimanyi nti wekibalukira wonna tadda ne bw'aba alina kye yeerabidde ewaka taddayo kukikima addukira ku kanyonyi akaliwo n'akagamba oba onsuula Kenya oba Kongo mu kibira nsuula eyo naye wano tewali security yange. Kakati eno embeera eriwo tubadde nga tukigamba abantu nga ba Engineer Sewava ti mwami Museveni abadde mugezi nnyo kulaba nti asiriwaza bannayuganda emyaka 4 ne boosuubira nti baasomako mbadde nga mbalaba baprofesa Makerere n'ogamu profesa ng'ate kati kiri opposite. Profesa balinga tulowooza nti banjawulo nti mu nsi erimu abasajja abasiriwazizza abantu ng'omulimu gwabwe siriwaza bannansi
bweti enzibu erina okutambula era balina okuteekera ebibozibozi mbu tukoze simanyi radio zizino koyogera mubuze empaayo ensi etaliimu radio nyingi gw'oli w'amawulire otambula nakulabako Ethiopia eyo ng'ogenze oba nawe kimanyi oli wa Yiso oba wa Yeso kubanga ogende wali olutalo sebo nawe ndi munnamawulire nawe ogende wali olutalo mukimanyi gwe bano gw'olina okubasomesanga nti sebo wano okasi wali radio nyingi radio ziri buli wamu kibona okasi wali amasimu mbulira gwe ensi gy'oli otambuddeko n'olaba nti ayagala mulabe anti kakati kyenkugambye gino bagiyita social economic transformation tezirina kubeera static era ffe wetukompeyalinga ebbanja eritubangibwa nga Uganda n'ebikoleddwa tubuuza mukulu Museveni sente ozitaddewa zino kati almost tuyingidde 104 trillions abazungu baamubuuza paka ng'onnyonnyodde zino trillion 14 zakola ki naye yali azinnyonnyodde gomba kwa parliament anti nze mubaka parliament ono abadde anyooma ng'agamba ffe tubongoota sebo ffe tuteeka accountability ne tubuuza omukulu nti bwe mwali muve mu nsiko eruwero mwajja na buveera nga bwe mukutte mulimu ga mubuutusi zammwe n'engoye zammwe naye tulaba buli kiri mu ggwanga kyammwe tulaba buli kimu mwekwese mu bayindi mu bano abayindi property zaabwe ng'ono omuyindi gwe mwawe ettaka ly'emulago lyonna tubabuuza nti abayindi abo tubayita tutya ate lwakuba nti tetunnabafunira lekica ya luzungu kuba abayindi abasinga tebawulira Luganda mangu ddala mwami Museveni ng'agenze kubanga Amini yabasasula ebiwandiiko gye biri e Lancaster ebungereza byonna Amini be yabasasulirako ne mukoma wano ne mwekobaana n'abasajja bano nti mukomewo mu claiming properties zonna Amini zabasasula omuyindi yenna agenda okubeera wano nga mwami Museveni agenze balina okusooka okuyingira ekkomera bakubuuze wakomawo kubba ensi yaffe tubuulire ebiwandiiko bibino bakusasula era ensonga lwaki olaba ffe ebintu ebimu tubikwata tusirika ne tuseka ne tugamba ono gwe bawadde ettaka lya National Referral Hospital ery'emulago ayiwa w'amakalina ng'omubuuza esente gyazijja ezitategeerekeka yaani ono mbu waliwo omuyindi gwe baleese simanyi ne bamuwa tax holiday ne bamuwa n'ettaka ne bamuwa n'essente ne bamuwa n'amagye agamukuuma nti ate invesita bamukuuma batya n'emmundu z'SFC invesita newunyisa alinga abasumba abakuumibwa SFC buli wa musumba osanga wa SFC n'omugamba ate yezu wamutadde uli pasi chachi ya pasi tozanga wesefusi ne mundu kajegere nogamba si wetuse omusajja bwatuse no siri wazabagobereranga Yezu kuba ffe twayingiranga sebo mwekerezia era nefe mbakatuli kitu kya kikuuma okusanga faza akuumibwa w'emundu nsooka kubuuza mwatandise dde okuumibwa ab'SFC naye omanyi lwaki Museveni buli pasita amuwadde omusirikale abasirikale ba SFC nga bakuuma na kajegere kati nga gwe w'amawulire wali badde okinoonyerezaako anti kakati buli omu ali ku bunkenke ne pasita asolooza mu ndiga ye agamba endiga eno eyinza okukyuka enkeera n'egamba ngifudde embuzi nemutandika omukubirawo kati naye bamuwe emundu ekinkoze obubi nti olemeddwa okulaba ebirungi tewali ebirungi byebiriwa kubanga ekirungi NRM kyetukoledde mukozi kyenkyebazaako ne engineer wa sewava kyalina okugira nti eyambye nnyo okusiriwaza bannansi ne golowooza nti ategeera ogenda okumuyitako nga kiwongole kiwedde mirimu kirerya ekyo kirungi gwali okirabyeko mu nsi abantu abataasoma ne basiriwaza abaasoma n'osanga nga badidde omubaka wa parliament nga minisita alina diguli 6 naye ng'omusajja ataweza na diguli 2 nga abatuuzizza wali eri bonna abafumba mbu simanyi tuli mu middle class tuli mu middle income status naye ng'omubuuza how kubanga wata middle class there is no way you can reach middle status nga ose middle class middle income tosobola gitukako ngose middle class yonna ogise otaddewo abantu the poor are so many and the rich are so few the too rich are so few esente zisaturatingira awa mu batono ennyo and are the same people looting everything eggwanga liri bubi ekyenkanidde anti tuli bubi naye ababongoota bangi kubanga nogenda noga banzirukireko mu bannamawulire n'obuuza munnamawulire nti owaayi ekigenda mu maaso okirabo kuchikome nolwekyo sebo mukama wange yadde okuba akalango nolwekyo sebo ng'okuba akalango njagala kugamba nti eggwanga liri bubi nnyo omubaka wa parliament okubeera mu parliament ng'afuna sente zafuna oba afuna motoka oba afuna allowance yenna ng'abantu abakulemberwa bali bubi
ng'abantu omuwabu w'iki t-shirt buli luvannyuma lwa myaka 5 Museveni abagabira ki t-shirt kya kyenvu n'50,000 50,000 ne ki t-shirt kya kyenvu ekiriko omutwe gwe kankujukize kubanga kirabika toyagala kujjukira anze nzijukiza sigaana kuyiga pillars pira kyeki eza empaji NRM kweyimiridde ziri nnya ze ziriwa demokrasia ngali okwata abaana ba nupu n'obajjuza amakomera abala ne bafa mu ngeri tategerekeka negwe ebyo n'ogenda n'obyogererako mu nsi nga Somalia ng'abantu bali wali bafa kankujukize kale tugende mu maaso demokrasia social economic transformation transformation kuki nga buli omu olaba ali ku kisenge baleta PDM eyambyani emyoga giyambyani bonna bagaggawale giyambyani so tandikira wamwe gyova kwaffe twabagamba nti ffe ng'abakulembeze tewali programu gye tutakubiriza muntu waffe kugyenyigiramu bwe nkusanga ku PDM gagenda wenyigiremu ku mwoga genda wenyigiremu bonna bagaggawale naye gw'obirabayo ngamba gwe ng'ow'amawulire ne basuubiza abavubuka tugenda kubajja mu bwavu mu Afrika yonna in fact kansoke kijja mu Afrika mu region yaffe Uganda yokka yerimu abasuubula abaddu mubayita ba medisi gwe abaana abagenda mu nsi z'Abawarabu wano mu Uganda kyekimu ne Rwanda n'obasanga nga bajjudde ku kisayi bagenda mu nsi z'Abawarabu abaana abava e Kenya okugenda mu nsi z'Abawarabu be bamu be bali na wano mu Uganda oba Congo bwe ninnyonyi 3/4 baba bagenda mu kukola buddu buli lunaku mu Uganda muvaamu abaana abatakka wansi wa 5 abagenda okukola obuddu naye ng'obuuza ne Rwanda weekiri nti e Kenya weekiri nti e Tanzania weekiri nti lwaki wano waawana abatufugawo abaana bonna bagenda mu buddu mu nsi z'Abawarabu n'olwekyo ssebo leeta omukulu w'NRM ono n'alibadde enkuba omulanga nga nabbi Ezeekeri gwe yakubira mu Bayudaaya n'akuba omulanga nga yambadde kutiya nti ensi yange esaanyeewo ne be twalirowoozeza nti balina amagezi okugitaasa tebagenda kugitaasa kubanga bonna baatunuulira kimu lubuto n'otunuulira abantu abaali badde bawabula omukulu ne bamugamba nti ku myaka egyo gyonna tukyalina kyoyongerako wabula okutta ekyo kati golooza sewava ye musanyufu bw'alaba nga Museveni yeremezza mu buyinza mu paka bw'alifa sewava olooza musanyufu nti Museveni agamba mbu bw'avaawo alina kuleeta mutabani we mbw akola obwakabaka bwe wano mubano okyabiraba ng'ebyolubalaato naye singa eggwanga lino linaatandika okutabuka liringa nsiisira y'omukyalo gwe kinsanyusa obeerako eŋŋoma n'olaba ababeera mu busiisira akasiisira k'omukyalo bwe katandika okukwata omuliro ne baba kutenda okuguzikiriza kikutwalira ebbanga kakati bwe mugende nga mukuba mu ngalo muwaane mulage n'ebitaliiwo kubanga anti nkugambye bo balina okuzanyira ku bwongo kuba obongoota gwe gwobongota ne bannansi abalala wali kale ne bannamagye abalala batandika okugenda nga bakuba zi campaign bannamagye batandike n'abalala okugenda nga bakuba zi campaign walabe batabateeke mu makomera n'olwekyo kino nkikugamba twali badde ffe tetujja na ku leediyo wano nkugambye nze ndi mulwadde n'alisigaliddeyo ewaka naye buli wenkeera enkya n'entunula nga tetulina future ng'eggwanga bannansi nga babundabunda ebibanja byonna babibatuteko nga waliwo gavumenti sewava gy'awaana nga buli munansi gw'osanga ekibanja kye bakitwala nga bannansi tebakyasobola kufuna ddagala ataddewo obuntu bw'aleme kubba akole bamupinisa omusolo oba si ekyo bamugobawo ne twewola ssente nga n'omwana wo kungu gw'ogenda okuzaala ataliiwo nga weewola ssente naye bamubanja miliyoni 3.5 kati ye standi yaffe eyagundi erya public debt nti n'omwana wo gw'otannaba kuzaala bamubanja miliyoni 3.5 naye ng'olaba abantu bali mu bulamu obwekwejalabya ssente bazifulumya eggwanga bagula amayumba e Dubai bagula amayumba mu Amerika ebyali badde biyamba bannansi tebiri focus twali badde ffe tuddayo eri naffe ne tusirika ne tugamba after all ndi mbaka wa parliament nange kangira netuli ko 13 tonyeza 3 radio 4 ensonsoze ne 10 tonyeza musam radio 7 eiraka lyabejikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu mwebale abacha tugobera message bakiteka kuzira musafutano mukaga 0 M2505 musafutano mukaga 0 M2505 honorable Lutamaguzi Semakula ne honorable engineer Joseph Sewava chechi kusiwa obwedda nkulaba olwanira omuzindalo kiki byayogedde bikusonsomodde no engineer nga mutufuze bubi katono nnyo nga mutufuze bubi nga mutukoze bubi bwowulira honorable Lutamaguzi byakugamba omwavu nnyo
omugagga nnyo tebamanyi nakyazikola mu ssente kiki nnyo engineer omanyi ekisookera ddala Honorable Lutamaguzi ne ttiimu ye bo baagala buyinza omuntu obeera ku opposition you oppose everything Honorable Lutamaguzi akimanyi bulungi nti mu kitundu kye gy'ava waliyo kati amazzi akimanyi nendako kati osokoleka enjoga information just Honorable Lutamaguzi akimanyi ngenda kwongera medda chikenale emu obadde owayo Lutamaguzi mpagwe information kati talina mazzi ekimu ku bitundu byensinga okutegeera ennyo Nakaseke and era kyo njogera nnyo olumosi buli lunaku embeera ku muzindaalo wano lwakuba kireka tebampulira abakulembeze babampulira nga amatu bateekamu ppamba eŋŋoma mu Nakaseke inginiya Sawava bakyanywa amazzi n'ente ekidiba manye ebidiba ebiwe actually nange wembe eŋŋoma ngenda n'entutubika ekidomola mu kidaamu bwekiti ente nejja n'erinnya wano nepamamu mu luzzi neyonoona mu luzzi n'ojjamu wenyini weeyonoonye bwe ekinsanyusa nawe oli muwagizi w'enaaleemu ebyo bye bibasaanira musobola ogambye kyolebo obwo bwe bumu ku bubonero sobola kuwuliriza bwogenda manyi Katonda atuwadde siri muwagizi wa NRM ate ogwo nagwo musango Katonda atuwadde ndi munnamawulire Katonda atuwadde bw'ati nti bw'olina essimu yo Honorable olina essimu yo onyiga bunyizi Nakaseke achievements nyigaawo Nakaseke the main economic activity in the district of Nakaseke is farming which involves fishing in swamps, the rearing of cattle, goats and poultry. That is the main activity of Nakaseke people. And the production of crops such as coffee, maize, beans, bananas, cassava, pineapples. Honorable, si yochikirira. Gwenga gumbaka wa parliament. Atuula mu parliament ng'ojjeko ogamba Museveni agende. Kikyogasse ku bantu bo. Nindako. No, tugende mpola. Tugende mpola. Gwenga ombaka wa parliament. Because NRM kyasooka okuleeta. The best achievement wejja wano democracy. Abantu bero mujjawa no lindako wajira mu democracy gwe wa Katonda yakusulawo kyogamba bakuzaalo ni member parliament it is because of democracy kagende okulonda kuveewo agati wesimbawo agati wesimbawo ye parliament esoose wesimbawo no mugayidingo no inginia uje no parliament esoose ogamba bakalulu wakanyamwami Museveni wesimbawo n'aba NRM yes akakiiko k'ebyokulonda kuga nti kabba nekakulangirira nti owanguddwa tolabye bwe nkuga nti nawe oli w'enaaleemu gwe tomanyi nti Museveni akalulu ke kayita mu kooti ngabye omuwadde dakika 7 gwe tomanyi nti Bobi Wine yawangula okulonda okuwedde ekyagulanyi sentamu gwe njogera mubiyingiramu soko okube kalamu no soko mukubeko naye akalamu fe ebimu ebitwagiza gavumenti eno tubabuulira ebituufu wayinza okubalawo weaknesses naye weaknesses era ziva ku bantu okulonda abantu abakyamu nga bano Honorable Lutamaguzi kubanga when you ask achievement ya NRM nga tugambye democracy nambemu we restored democracy abantu beeronderwa abantu gwe baagala Honorable Lutamaguzi yesimbawo oba ne bawani namayanja lindako namayanja omusinkana Honorable Lutamaguzi yesimbawo ne bawani namayanja bawani namayanja yali muwanika okay yasimbawo ne bawe sebo yes by that time namayanja Honorable yali muwanika wa NRM akwata sente yali asobola okusitula ebisawo byonna era yabikola kale nga bw'okyogedde naye ani akulangirira sebo bakulangirira mu kooti anti kyenkugambye anolidako damu kibuuzo kitono bakulangirira wa anti sebo nkugambye nange baali banzibanga Kyagulanyi nze akange nakakuuma bakulangirira wa akange nakakuuma sebo bw'omala okakuuma ani akalangirira akalulu akange eyabba obuwanguzi bwa Kyagulanyi yalangirira that means Kyagulanyi kyakuuma kake
kitegeeza gobaka kwa akakuuma tewagaidinga Kyagulanyi wamala okulonda President Museveni n'okuuma akako akakyagulanyi ne bakabba ewuho. So therefore bwe tuba twogera ebigambo bino oyogera achievements obeera mbawulira mwogera. One, we restored democracy. That is why we have such people ababongoofu nga Honorable Lutamaguzi. Honorable Lutamaguzi mubuuziza ogenze mu Google nenkusomera ti activities za Nakaseke district. Kulima, kuvuba, kulima mmere, okujjako nakulengera ko lumu ng'oguze mmere ate mu district endala ng'ogitutte mu COVID. Okunonya no nalaba otutama tokwaga gye bamusobola nti ulija nze ndima na kampu tamagunzenze kamu government yagabe mmere mbisera bya COVID amatooke. That means as a member of parliament, for information nangondo byanisha kutoka very good ekyo takiwulira ekyo tasobola nze nkyogedde nemba jugiza tinakulabako ng'oleetedde abantu leero kitadde ku kifuula nnenge mbuna kijja mu disitulikiti ndala ng'ateraba mazima nze keera nze naleetera ne mwami Museveni okwera okugaba amatooke n'agamba okugaba amatooke mu COVID mu prison ne tugamba omusajja abadde ki. Tuli wano tunyonnyola abantu abatuwuliriza ate radio eno ewulirizibwa abantu bangi ate gwe manager eyakasenga okudeployinga abantu nalabye n'ono omwana gwe waleese. So therefore and bina baby namulese wano ku radio for kito. Therefore bwe tuba twogera eri abantu tuleke kuyitiriza ate kunoonya cheap popularity politics okulimba abantu. Obulimba buliwa obulimba bwe buli bubuno honorable kikyayogedde ekyobulimba byonna bya bulimba. Ekisooka tosobola kubeera ku radio nga wayita mu democracy n'ogamba ina lemu terina kyekoze. Tosobola kubeera ku radio ng'ovuga n'ogenda Nakaseke gwe kennyini n'otasanga bantu 50 basse. Ensi yonna ebeeramu instability. That is why budgets are passed for security. But as a member of parliament nga tonnajja ku radio kukola narratives lamentations. What have you done for the people of Nakaseke for their food? Enkuba etonye Nakaseke enkuba ekutonye Nakaseke si gavumenti yegireeta wabula banaaba gavumenti esati nako abadde agala kwebaza gavumenti olw'enkuba. No ngambye enkuba okutonya gwenga mubaka wa parliament gavumenti yeeta enkuba enkuba okutonya gavumenti eno eri ya president Museveni eteekawo embeera kati bano babadde bokyamanda ewaabwe omuyiwa mfacto baka parliament omu asinze okuprotectinga abonoona obutonde bw'ensi Lutamaguzi mwali. Why? Kubanga bakugambye nti Lutamaguzi ewaabwe Nakaseke balina swamps entobazi nnyingi tali mu kuvuga kataka kati essaawa zino no mbikubula biri ku record era olutuusa agambye bakwata abantu bange bandikoze bwe bati ate nga tugamba tukuuma obutonde ayogera ku political prisoner. No tukuuma obutonde bw'ensi ebyaputu biriiyo benyini bebeewamba atuwa amannya 10 Nakaseke ebakutte. No lindako nga tonnagenda njagala Honorable Lutamaguzi nga si byabufuzi tuweeyo abannya 5 otugambe Nakaseke lindako ndi kwa guidelines Nakaseke bakutte Sava muzukulu wa Lubereto asola ku kyalo bwati chairman yono tuwe apart from using tebakyayina kye batugamba no tujja bituwa kanzije kadono olemedde ku kika ky'emmere kye mu buli kiseera toddingana mbeera y'emu. Womerwa Minute Maid Refresh ajjudde ebirungo okukyamula buli kijjulo anti obudde bw'okulya buba bwa ssanyu ng'olina akaweweeza n'olwekyo mu biseera ebyo eby'essanyu jjuza ebyokunywa bya Minute Maid ebiwoomu ebijjudde ebirungo omuli ebya mango, apple ne orange. Minute Maid filled with life. Munnange Richard webaleka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya capati eziwooma bwe ziti bampeeyo capati endala ntwalireko n'abeeka. Munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde capati n'akawunga byokka. Bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe gwe tonnawulira ku kawunga ate n'eŋŋano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajjira mu ŋŋano n'obuwunga muyonjo ate ng'awooma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ŋŋano
okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nnyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group. Obulamu obulungi butandika n'abo abalengerera ewala oba okulambula mu nsi z'e Bulaaya. Mugisha and Tours and Travel etuusa okutuukiriza ekirooto kyo gw'omuzadde ayagaliza omwana we okusomerako e Bulaaya. Tukukolera ku ya students visa mu nsi nga Canada, America, Germany, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe ayagala okulambulako n'omwagalwa wo mu honeymoon oba n'abafamireyo mu bifo eby'omulembe mu nsi ez'enjawulo. Tukukolera kalonda yenna ow'okutambula. Gwe yali ammiddwako visa, Mugisha and Tours and Travel kyekyokuddibwamu kyo. Ate gwe atuuse Bulaaya nga wandyagadde okusigalayo nga weenogera ku nsimbi. Mugisha and Tours and Travel ekulungamya ku makubo amatuufu g'oyitamu okufuna work permit saako n'obutuuze. Ate gwe ayagala okuliira ssente zo e Uganda bakuyamba okulambuza ebifo eby'enjawulo n'okubookingira woteeri w'onoosula. Okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ku Kalungu Building, Kampala Road, leve ey'okuna ekisenge nnamba emu okulira n'Amapeera Building, oba kuba essimu 0758 779 183. Twasubwa emiranye ekyasiizeeyo mu mpaka za Star Times UPL live ng'era ziri ku Star Times kwokka anti teri kusekeza. Kulwokutaano nga 23 omwezi guno gwa February, KCCA FC egenda kuba edduuka n'Ekitala FC ku ssaawa emu ey'akawungezi ku Fafa TV live. Ate olw'okulo mukaaga nga 24 omwezi guno gw'okubiri ku ssaawa 10 esivira Jogo Salongo ejja kuba edduuka ne Vipers SC live ku Senyuka Prime. Sasulira Star Times y'olwaleero onyumirwe emipiira gyonna egya Star Times Uganda Premier League live ku TV yo. Our league, go for it. Ku 103.3 Radio 4 ensonso z'ekikumi ka tonyeza Musam Radio 7 eiraka yabajikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu messages eita kuzira Musam mukaga 0 ono Lutamaguzi. Kakati mbadde ku nsonga endala. Mbadde nga tugenda ku nsonga endala nga manyiti ogenda kuba kalango nti ebigambo bya sewa basi byaffe nga ledi eno naye sebo okulabyo bibuuse. Kakati njja kakuba mu maaso. Tosobola kakuba. Kakati ekisooka kye mulina okumanya nti eggwanga liri matigga. Ensi Uganda eri matigga. Naye tugenda kubeera mu biseera nga boolaba enkima nga ziraba ekibira nga kikutte ne zitandika okucelebratinga nti just look on fire ne zitamanya nti fire is surrounding. Ebiro bye tulimu tebirina kuba muntu musanyufu ffenna singa twambala n'amakutiya. Singa tutambula tweraliikirira buli omu nga yeebuuza kyekiddako. Bw'olaba nga abantu bali mu buyinza nga bakugamba mbu simanyi bukwate bunyweze bulemere ate bw'obulemera leeta ow'oluganda lwe yalina ofuga. Twagala mukulu Museveni bino mukyabiyitanga eby'olubalaato. Wano tewali agenda kukkiriza bwakabaka bwe mu Uganda. Bino bemwogera mbu simanyi baleeta demokrasi bamugjawo eyo bamusuubulawa. Demokrasi bamusuubulawa. Mpulira simanyi baleeta demokrasi mbuulirako kwabo bote gwe yatemula. Agwe sibo kyokoleke. Mukubali mukulu basewa bano bagenda ne balimbalima. Bwe baali bayeekera obote mpaako ku bomu famire y'omuntu omu ku bote gwe yatta. Gwolowooza obote alinga talaba nti Museveni ali mu nsika ayeekera mpaayo ow'oluganda lwe yajja n'atemula. Oba gwalaba nti obote aguze ebimotoka bya tiyaggaasi abitadde wali alondoola gundi era yamanya n'agamba nti ensi tugiryako makoola. Gavumenti y'abasewava Mwami Museveni abadde wa mukisa nnyo. Abaganda bagamba nti ensi tugiryako makoola. Naye Museveni agiridde n'emirandira. Museveni alidde amakoola g'ensi eno n'emirandira n'agirya. Kati mwe muli amukuba bukubi mu ngalo. Bwe mulaba kati ebiseera bijja kutuuka nga mutwegomba nga temusobola na kutulaba. All right, well, Honorable Lutamaguzi. Yes, sebo. No, abantu no. Esaawa zino bugamba nti bajja kwegomba. Kuli tuli mu government. Government erina amasiga ameka. Government erina amasiga ameka. Webale nnyo. Eggwanga oli mu parliament. Abantu ogenda bagamba kinga omutitimbi gwa ssente omuyi w'omusolo zaakuwa kuba kujjanjaba. Anti kakati. Oli mulwadde kati.
government. Yes. Muyiwa musolo. The government of the people, for the people. Lindako. Emotoka jovuga. Muyiwa musolo. Lindako. Security. Anti bakuwa security bombaka permit inopa ne security. Nabo boli wano kati ku radio. Waliwo security kumu. Bino is it a fact of habit? Parliament afuna sente. Kati engibya wefugwandikao jakuwa obudde bagenda kuwa obudde era nange kuliriza nawe gumiikirizo wano kakati mbadde mugamba ebe bagenda ne bagamba abantu mbombaka parliament bamuwa sente z'amasuuti nagende wa speaker ne mugayi sente batugambe basewa vambu eno bakwe milioni 5 ez'esuuti nangamba onodda kwabo ojja kusemba kakati njagala kugamba sebo mukama wange nze government bwe mba nkugamba ukisanyusizo yogedde nti government ekolebwa amasiga ameka asatu eryange mwentule erya parliament eri executive ne erya judiciary kati nze ali mu government nkugambye nti yagwadda ate gwali ebweru okubandulu mbuweri zali mu government yagwadda atali mu government gojikola muki kati ate nze nkubulira okola muki nze kati nkuma state zeba agumiikirize awandike mwepeni n'olupapula kati nkugambye nzo ali mu government nkugambye nti eno yagwadda lwakuba nti bannansi nabo beebuuza kiki ekiddako n'ekirala kye mbadde njagala okugamba bino bwe bajjanga ne bakugamba mbu sibayi gavumenti yaleeta demokrasi yamujjawa mpayo olinayo omuntu omugomanyi Obote gwe yatta kubano bowagira mu famire zaabwe nti Obote yalumba gundi n'abateeka mu court martial ng'abantu baabwe. Well, Honorable Lutamaguzi, tugenda mu 2026 tulaba bigenda maaso bina by'obufuzi waliwo okusuka omugwa mu FDC ewamwe mu deputy bikyategereka bulungi lulumali eno mawali eri gwe simanyi oli munupu ekiri eyo kifumba mutuku ebiri e Masako biraba teri kifumba mutuku eri jeno MK ne PLU nabo bazze twagala bukulembeze ekyo tekiriyo ekibiina kya Pirawu kuneteekateeka bakita Pirawu kati jajja wange Muganda ebyo byogera bya luzungu ekibiina ky'ababbala mu bakita Pirawu pate okimanyi kitegeeza kisinde anti ekisinde kya Pirawu PLU anti kati oyogera luzungu tuli mu Luganda siboleka kwogera bya luzungu Pirawu ekibiina kya Pirawu ekisinde kya Pirawu kati kyebaleese eri Patriotic League. Which patriotic? These are patriots. Yawa bobalaba olabakali patriotic. Omaye kiga patriotic kyekitegeeza. Ebintu bino mu bikyusengamu. Patriotic ni what? Kati ebyo era nsanyusiza okuleeta egundi ego mulamu ogwo. Munupu tewaliwo kati abaga konna. They are just some small elements. No, Namayanja wanda Muliro. Namayanja is a very disciplined woman. Mayor. Namayanja tomogera ngana at least oyo mayor we Masaka mumanyi. She's one of the most disciplined politicians. Anti kati nkugambye they are pockets of individuals. Pockets wezibeerawo zibeeranga bobeera n'ekiralo kyente. Bolaba oba mulimu ente bbiri ezeetomera ng'ogamba ekiralo kikutta omuliro ente zeetomeregana. They are there. Naye kino tekireta the Alamis bagala basuza mugati mubadde mugati mujja mugenda kwata mu bukulembeze ba Alamis Dr. Balamu ne banne bazze Dr. Balamu naye akimanyi kye baliko kya lufumo naye akimanyi kupirawo naye kyebo ngontwala nti ajinga akuli amazima kakati kye mbadde njagala okugamba nti kuno kwonna kwolaba okufuweeta omuliro ekiri mu nuupu ebyo biri state inspired ebiteeka mu ssente mubalage mu nuupu waliyo olutalo lw'amaanyi ze nakugamba nti Kyagulanyi gy'alaga alabayo nnyo tubadde mu politikisi wa bulingi okumala ebbanga ddene naye buli wookwata wano empeesa takunyega ng'akugamba nti nkulengera gy'olaga kati bino byowulira ekiri mu nuupu abamukumwe bagundi bannamawulire era nuupu naye ng'ate mulaba nuupu eringa omuntu atudde mu baasi wali otuddeko mu baasi ng'ogenda eŋŋoma ayamveresole wasanga mwali baana bato temwasangawo baasi gavumenti ze zaali zaateekawo eza UTC bano baazigaba n'embuto ennene z'olaba ezo bw'oba otudde mu baasi ng'ogenda e Nakaseke ng'oli kundabirwamu olaba emiti gidduka emisinde
Jidde mabega govena kaseke no gamba nti emiti gidduka emisinde jidde no gye tuva nongo oli akuga nti nedda oyo science kakati nabana abakuba nupu bagezaako kuba FDC bajingiddemu dipi bajingiddemu gundi bajingiddemu baga bali unstoppable bagala bukulembeze era General Muhoozi baga ye leader wa generational leader kakati sawa yonna kakati General Muhoozi obaze oba musigadde wa obataze oyo tatuwa place nights ekisooka alina okukimanya nti Uganda si busika era bwafuga eggwanga nze marking ebigambo byange olwaleero singa bukeere nkyanga Muhoozi yafuga nze nfuluma Uganda munaye nze sosobola fugibwa muntu atyo namutulire nkiddamu ssebo gwe singa bootafiire tafiire wawulidde kyagamba awanda muliro Muliro guliwa mwe lwaki okwogera amazima ge muyita okuwanda omuliro kati naawe olimu olw'emuke nkulaba olimu olwa piraawo olw'ekibiina kya piraawo anti nkugambye muliro gwe guliwa when will you ever credit ebigambo by'abantu ne reality Jeno kayindo tafire yakitya Jeno MK ngomuntu suminako buzibu exactly ngomuntu naye aleke kuridinga ku achievements za kitaawe anti nkugambye Uganda si bwakabaka kakati mukuddawo ne babalowooza nti waliwo omukulu bamuyita Museveni yakoze obwakabaka ewa nkugambye walifuuka president wano ffe nga tufuluma eggwanga ng'afuga nga mmwe mbunze ndi wano omusajja ngaze Lutamaguzi mbo waliwo ekibiina kya piraawo mbukirimu omukulembeze ye Muhoozi omuwabuzi bwe ye Balamu yakeera ku makya Dr. Balamu yakeera ku makya n'afuna ekirooto Muhoozi ajja afuga eggwanga kati njagala kubuulira ezo emboozi tubeera nazo ebbali gwomanyi kye bayita eggwanga omanyi kye bayita siteegi omuntu aduumidde kujjira Uganda ebyokutaka mpaayo olutalo kino yali alwanye emboozi ani yamutuma okuduumira ebyo biveeko wabadde mu lutalo Ethiopia wabadde gw'oduumirayo engeri asawava Honorable Kayindo tafire nga wanda muliro kawanda gamba ngaayogera okusookera ddala tayagala General Muhoozi okusookera ddala nga bwe nabagamba wano luli kozira omusafutaano biri kikumusatu engeri akasitamaliza bwati nga nkufuna nga bwe nabagamba luli NRM bannayuganda bawa President Museveni bannayuganda bamuwa emyaka 5 we twogerera kati twakatambuzaako emyaka 2.5 era nja kutegeeza bannayuganda nti General Saabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni ye president w'eggwanga lino ekyo kimu ekyokubiri General Tafiire n'abalabe boogera ebyo byabwe tetunnatuuka ku tayimu eyo bye boogera byonna byabwe tiimu zonna abanoonya obululu abagamba ono amasannyalaze ga Yoweri Kaguta Museveni kwegali ekyo kankiddemu amasannyalaze aga General Yoweri Kaguta Museveni kwegali era gakyaliko paka 2026 era gegenda kubaako Captain Mike Mukulu mumanyi ebyo byayogera bibye amyuka sente amyuka mwami Museveni yes amyuka mwami Museveni mu NRM Eastern such Uganda. people like abantu bangate bakoma bantu Captain Mike Mukulu andiwuliriza abo bakama yabulira ngati General MK ye answer Captain Mike Mukulu tolowooza nti oli off guard oli mukamaawo mu kibiina Captain is mukamaawo is your boss in the party yagambye nti wano I if General Yoweri Kaguta Museveni retires now I will support MK but now I am team Yoweri Kaguta Museveni paka kubanga and Captain Mike Mukulu they should even resign their positions because a member of SEC to come out now and you say that this one is and yet you are a member of SEC you have been obadde ku steering kiringa kino kankigereze ne moto kondo jabadde agezaako nalaba minister basoba mu mukaaga enaggulu ba minister those are self-seekers. No, you can't go. Nze mpulirize ebyange. Tonteka maanyi. Mpuliriza byenjogera. Amaze njogera byange. Omusajja ono mumanyi Haruna Kasolo yaliyo. Oyo alina nakukuba miggo. No. Listen, you nako.
president w'eggwanga minister tumwebaze Frank yaliyo honorable Kabyanga Baluku n'abaayo okubeera nange naliyo okubeerayo Linda n'abeerayo. These are very powerful. Linda njagala ompulirize bulungi. Njagala ompulirize. You can't call them self-seekers. Self-seekers. You give me time because I'm not talking now. You are talking. Self-seekers. But you are talking now. What should I say? Give me 3 minutes. I'll explain that. General Muhoozi Kainerugaba is my friend. But people, waliwo abantu abamwetoolodde awo abawujja obunyama abamudiverting. First of all, he's a senior presidential advisor. Senior. Two, in fact, standby generator, that is okay. But now, we don't need it anywhere now. The standby generator. Tetujeetaaga kati saawa eno. Kubanga ekisooka bonna bali mu mmotoka evugibwa president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kati gwe tosobola kuŋŋa nti oli minister wa microfinance. President yakujja nsokoso wansi nga tomanyi na kwambala ngatto. No, tosobola No. These are clear words. No. Make your point. President yakulonda nagamba jangu owereze onyambe oyambe abantu bange obajje mu bwavu. Gwe ssaawa zino n'osituka nga ssente z'abantu ozimaze n'ozibba. Toyambye president oli mu minister mulamba n'otuuka n'otuuza abantu n'obagamba bannamasaka nti ebitulemye gavumenti Muhoozi agenda obikola. Waliwo akayimba kabasudde bakayita Mukyala Mugerwa. Mukyala Mugerwa nakawulizaako ewa jjajja wange bamuyita Luberetu. Akayimba kagamba Mukyala Mugerwa basudde yamukwana. Kati Mukyala Mugerwa n'agamba kanzite bba wange ono tweganze bulungi. Basudde n'abuuza wattidde Mugerwa yakujja mu bazadde boyinamu n'abaana yakujja mu bazadde ate olwonze abantu benzikiririzaamu abawagira MK genuinely balinga basatu Kabanda Balamu ne Kungu no abantu bali basatu abawagira MK genuinely essaawa eno bakubuulire MK mwennyini ogambye Dr. Balamu andi ulia MK mwennyini Bobi wange MK mwennyini yewagira ne Balamu ne Kabanda abo basatu abasigadde bonna beba Mukyala Mugerwa Lutamaguzi era kino njala bategeeza bana Uganda kanzigalewo sebo okusookera ddala njagala sigenda kutegeeza bana Uganda nti Madam Jenny Balechi State House Controller abantu already kati industrial hubs twataddewo emirimu abantu batandika okugenda bewandiise basabe applications ku hubs zonna abalenyo essira tugenda diteeka nnyo lindako eno bibayamba essira tugenda diteeka nnyo kusiringa abavubuka era nzawulo okutegeeza bana Uganda abaka ba Parliament mwagire nnyo controller ku nsonga ya skilling bagwe mulama gwe tulina abalenyo honorable dakiika emu tuve ku nze mu dakiika yange emu omusajja asembye yakubye essimu ansanyusiza nnyo Uganda tefuukangako bwakabaka ono gwe muyita standby generator oyo agenda kufuuka standby batule nga ne bw'omuteekako omanyi standby batule ebayanjawulo ku standby generator gye mugira amalala gonna musobola okugakola ebyo byempulira mwogera naye ekisinza okunsanyusa mbulidde omusajja we Nakasongola ng'ayogera teri mu nsi mu Uganda abantu basinga kubonaabona nga be Nakasongola okujjako ng'oli Kampala abantu b'ebunyolo bababbako ettaka eyo yonna ewagenda okuyita amafuta compensation eganya okubeerawo era kyembasaba nti there are people who live after us kyembasaba buli omu atandika okukola sebo mukaye kensembyayo bw'oba oli mu kyalo beerako nekyokola bw'oba oli mu kyalo beerako kyokola nze ng'omubaka wa Parliament bw'oba onsanze mu biseera byange nkola ekikulaga nti naawe beerako kyokola n'ekyokubiri bino ebibozibozi bye bajja babalimbalimba mbukimanyi mbu Museveni bw'aba taliiwo Uganda ekoma mb'omwezi tegujja kuddamu kwaka temujja kuddayo kulaba ku njuba temujja kuddayo kulaba ku musana abo basezi be tutunuulira basewava omusezi sewava bw'oba owulira ebigambo bye bayogera sebeera nkusaba kuba kadisikire yima nga twakamala Lutamaguzi byabakubiriza